abawuliza BTFM bakitunula mbwe bati kati ompulira bati ompulira abawuliza BTFM mujebaleko mubale kubeera ku programu yaffe Nganzi gyemukeranga okubeera programu ya leero atayina mutima nga byaddala nno si byakujubisa kadima va mu kutunula ku simu ate programu tuba tugikola leero nkwekaidde esimu zeesonyiwe era baweleza kadima message naye oyina essimu yo eno yemu ku programu ezengendo semba yokola nga nkyali mulamu ogenda kufa nze mpulira nko yina ebyokujja abantu bebalama bayita kubanga amazima gengendo okuleeta ku programu kuno bwe muli gafunanga ewalala mu Katonda mugute yayinza gwogera ate sigenda kunyigira ku muntu yenna ku liiso abakungu b'emmengo mubeeko president wange Kyagulanyi beerako president Museveni beerako ekirungi programu eno State House egitega buli ebyaddala nno nabajja tugamba nti programu gye bakira okuwulira kakati abaganda temunyiigira nze mukasa tulina okwogera ebintu mu butuufu bwabyo nga tetwekubiridde era sizze kusanyusa muntu yenna disclaimer ngikola ku radio sizze kola ki kusanyusa muntu yenna nzize kwogera kituufu nga bwe kiri kale introduction ogimaze mpuliriza sizze kola ki toze kusanyusa muntu kiddemu kadima toze kusanyusa muntu abananyiga bakole ki banyiige kale kusawa zino zirinya nyowe mukulike eyo mulambe nti bajja abakoleko waali gwetofaayo kale walabajo ntandise naawe tutandikidde Mengo Ssaabasajja Ssaabasajja Kabaka naye nga speech tugendako awabiwulira ebyali mu bingi ebibuuzo byenjagala okubuuza bajjo njagala mbeemu wanjawuloko abiri sensitive nnyo naye gwalina okubiddamu waliwo olutalo oluli e Mengo olutambula sijja luli wakati wa Mengo ne mwami Kyagulanyi Center mu Robert nga buli omu akuba munne bati kuba indirectly Mengo ne Kyagulanyi ng'ojjukira bwana Bobi Wine bwe yagamba nti buto buuza nze buuza Mayiga oluusi bagoinga so emotional tobuuza nze buuza Mayiga tobuuza nze buuza Mayiga n'ebirala bingi nnyo bye tulabalaba ndeka otandikire ku speech ya Ssaabasajja kakati ngenda kuwumba abawuliza BTFM amanya n'eddoboozi nze Mukasa Alphonse Andrew banzaala seeta bajjo mukono tereza no microphone tereza microphone mpulira ebintu byengenda okwogerako biri sensitive nnyo naye ngenda byogera mu mazima gaabwo nga gwe bw'obiraba ate mpa eddakiika ezimala tugende tukole agreement Megatron bwe mba njogera ku bintu bya Mengo ne Bobi Wine njagala obudde obukola ki obumala ate naawe awuliriza weekako otegeere nze ndi musajja muganda naye okuba omusajja omuganda kitegeeza ate ndi muganda omusiru mpulira njagala tugende mpola kadima waliwo enjawulo wakati wa Mengo ne Kabaka enjawulo wakati wa Kabaka wa Mengo ne Kabaka era ebintu bingi ebikolebwa e Mengo nga Ssaabasajja tabimanyi yatya kadima President Museveni saawa zino ebintu bingi bakola mu gavumenti ye byatamanyi era Mengo kyekimu ku kizibu abannakigwanyiza abaliyo abasinza okuteeka Uganda yonna mu ntata Ssaabasajja alina olutalo lw'abataka Ssaabasajja alina abalangira abamulwanyisa abatayagala abeere Kabaka bino byamanze mbyogera bajjo Ssaabasajja abalaba abamuliko bali Mengo era Ssaabasajja singa tiyali maaso moogi singa baamuwamba dda njagala tukkiriza kadima between me and you omulaba awamba Buganda n'awamba Uganda y'omu sijja kumwogera linnya mpuliriza Kabaka waliwo abalangira saawa zino entalo byolaba ku social media naze kuwa mazima mulimu abalangira abafeeding nga bano abaana bemuyita abanupu information nga balwanyisa Kabaka mulimu abalangira abalangira waliwo gurupu y'abalangira abafeeding si banupu abafeeding abaana babambala obukofiira nga bo bavuma Kabaka kubanga nze abantu besikirizagannya bwe omuntu avayo n'avuma Nabagereka ye muntu avayo n'avuma omuntu personality naye abantu benzikiriziganya nabo be balwanira Kabaka waabwe Mutebi batya Mukasa Kyagulanyi tulwanira Kabaka waffe Mutebi tompulirangako nga nvuma Kabaka tompulirangako nga nvuma Nabagereka towuliranga ku Kyagulanyi nga nvuma Kabaka towuliranga ku Kyagulanyi nga nvuma Nabagereka nti historically Abaganda ng'Abaganda ffe bamukasa tuli sensitive ne Bakatikkiro be baze basuula Obwakabaka wano njagala common sense Bakatikkiro okuva mu byafaayo omusajja bamuyitanga kankuwa ebyafaayo Apollo Kagwomumanyi mujjukira ne Kakungulu bawamba Kabaka Mwanga ku kyalibate Obwakabaka Kakungulu yali musirikale Kakungulu yali musiraamu
tomanyi byafayo kale kansomese nti okuva ebizibu bye tulimu bakatikiro bajjanga babireeta Sapolo Kaggwa yali katikiro wa amaanyi kyeyakola Kabaka Mwanga bakimanyi Martin Luther Nsibirwa yali katikiro wa amaanyi yagaba ettaka eryo Makerere Abaganda bamukuba nasasi ku mutwe waggulu wali enamirembe bamayanja bonna ba Abukacha yatwala ddamula Masaka ng'agikukusiza mu taxi kakati bana Abaganda abajja okulwanira Kabaka tebamuvuma nti tebamwagala wabula bali conscious bakira batya nti bamanyi nti bakatikiro basobola okuleeta obuzibu mu Bwakabaka because lwaki nkuga nti katikiro yaba CEO wa institution chief executive officer buli omu alipotinga wa katikiro aba n'obuyinza bungi to the extent olumu ayinza n'okuba nga asiga Kabaka obuyinza kubanga yalaninga day to day business kakati saawa zino ekiri kuwa ekitiibwa Mayiga gwe tuba ekitiibwa nti yeekubidde nnyo sayidi bw'ogenda eruweero nga nze jjajja wange nakimwe eruweero ompulira babba enteeze bakwata Baganda baffe nga balaba ng'abantu balina obulumi nga state house controller atudde wali n'ogamba abeeruweero by'okulwana mwalwana mu byerabire mukole abantu bakulaba nga ali kusaidia anyigiriza ensi era tali Muganda ategeera nga Mukasa alina bunyiivu ku Katikkiro wabula action ze zaakola ze zimuleetera obunyiivu nga tujjukira history w'Abansibirwa nga tujjukira history w'aba Sapolo Kaggwa ababonyabonya Obuganda kuba Abaganda bakambwe nnyo ku Kabaka waabwe nange ndi mukambwe Kabaka wange era kadima tali muntu yenna gwe tuyinza kukkiriza kubikirira Kabaka ompulira bulungi nti ffe Abaganda be mugamba mutulwani abatali bali babuyabuya mu Baganda yawulamu waloba Mukasa abagala Kabaka waabwe abere mu ntebe nga toli amukwatako ni wabawo n'ababuyabuya atabakozesa chance yaba Mukasa ne buno ntegera bulungi kadima benjagalondage amuntu atekako akakofira ka bereti naga navuma n'abagereka ng'omuntu esi waffe si wanu omuntu era historically mu abagamba nti Kyagulanyi alwanyisa Kabaka waliwo ekikazi ekyavuma n'abagereka era ndani Kyagulanyi yakyeyambula yakyeyambula n'akigambako era nga ndi ku BTFM nga sitaddemu okuwoleza nga Katonda alaba omutima gwange tali muntu ayagala Buganda nga Kyagulanyi wabula Kyagulanyi ali ku mulembe naye ogumusinga amaanyi nti Kyagulanyi bw'onoovuma Kabaka tajja kujja agamba nti lekera ovuma Kabaka kubanga abavubuka bangi ababuyabuya ate nga abalangira abalwanyisa Kabaka be babagula ne beekweka mu Kyagulanyi logika omutegedde anti gwafuna omukisa okuba nga oyogerako ne profesa anti nkugamba okitegedde nti katugende mpola kadima nagambye tonkyankalanya nti kituufu waliwo abavuma empologoma kituufu waliwo abalangira abagirwanyisa naye si kituufu nti Kyagulanyi ne Bamukasa tebaagala Kabaka ekyo tukisazaamu nga tuli ku leediyo era ekisinze okuleeteramu Kyagulanyi obuzibu nti naye ye Beni Kiwanuka manye kyamutuukako baali Baganda bannakigwanyiza ab'Emmengo abakyaya Beni Kiwanuka Sir Edward Muteesa Kabaka n'akyawa Beni Kiwanuka ne Beni Kiwanuka yalinamu amalala nga boolaba Kyagulanyi ompulira bulungi kuba bwoba mu kiti kya Beni Kiwanuka ng'ensi ekwangula nga bw'obanga Kyagulanyi kuba Kyagulanyi akuze serebu Kyagulanyi abadde n'erinnya okuva ku myaka 2 agamalala tegakola ki tegabula kati baddira amalala ga Beni Kiwanuka ne bagamukubise wa Sir Edward Muteesa ensobi nneeyo yavaamu n'Obwakabaka okuvaawo nti ne basembeza Obote Omulango nga bakyayiza Beni Kiwanuka Emmenga awo tewabula bannakigwanizi kuva dda Emmenga awo wali bannakigwanyiza okuva ku myaka egyo gye nkugamba ne bakyaya Kabaka Beni Kiwanuka nga bakola Kyagulanyi kati era ensobi y'okukyaya Beni Kiwanuka Kabaka Sir Edward Muteesa yaleka Beni Kiwanuka Omuganda munne atandimulidde mu lukwe n'asembeza Obote ensobi gye baakola baafundikira Obwakabaka babuweze mu 66 Obote yawera Obwakabaka Kabaka yagenda paka London n'alaba ensobi ye Beni Kiwanuka Kabaka n'ategeera nti baamutemeza butemeza nga bakola ku Kyagulanyi kati nga tewakyali chance Beni Kiwanuka kuddamu kwogera Kabaka era ensobi z'abannakigwanyizi b'Emmengo zaafundika ziwaŋŋangusiza Kabaka waffe Muteesa ze ensobi ze tukola kati mwami Bajjo mpulira bulungi kyakugamba nkuwulira bw'ogamba nti abavuma bambala bukofiira bumyufu naye si bannoopu nga ne n'akakofiira kayambadde kaliko noopu lwaki temuvaayo mmwe ng'abannoopu ne mukonda eminga nkugambye omukazi yavuma n'abagereka Kyagulanyi yavayo n'amukonda eminga Kyagulanyi n'akola statement n'agamba buli ayamba bonga ogenda okuvuma omuntu yenna njega tugende mpola nze sibabwani sina kye mweguyako ate sina kye njagaza Kyagulanyi netabeeranga eyo nalowooza nti muwooleza nina kye mubalako wabula nze njogera mazima sigenda kwesimba Kyagulanyi tompanga bikaadi byo tonfaanako nti mu nsi gyendi wabula ndi mukwogera kituufu sala kujjawo ntuwaayirize Bobi Wine personally gwe mmanyi
yansonyiwe ensobi ojuka nafa ku mulamwa ekyakabyanga Bobi Wine kali kiruma Bobi Wine nze mukasa kumuvuma gwe byaluhanga no muvuma tanyiga kadi nego mukasa nze mukasa wenvuma Kyagulanyi kimukabya amaziga yagambanga abantu ne mukasa avumira ki Bobi Wine ye muntu ayagala eggwanga lyengo Omuganda era Bobi Wine mukama ansonyiwe teri muntu gwayagalanga Muganda teri muntu gwayagalanga Kabaka lwaki ebirungi Kyagulanyi byakoledde Obwakabaka neeyita Mbanda wa Kabaka na promoting Obuganda nayimba ennyimba eziwana Ssaabasajja zo muzibikako kati olwaba nakigwanyiza abali emmengo lwaki omuntu watuuka nga mukaseera temujjukira kati ze bajjo bintu byenkoledde struggle abantu banvumba abantu babijjukira bankwata ne bansiba abasajja ne baagala okunsiga kati abantu babijjukira lwaki abantu bannansi mulabanga bibi byokka kubanga Kyagulanyi tukkirize nkugambye nkwadde example ya Ben Choneka ayina amalala ng'omuvubuka kwana Kyagulanyi speech ze zimu tazoogera nga ziva ku mutima yagamba ati buuza Mayiga gendo male yakatambi ako bamuteeka kazito okunyonyola ensonga z'atamanyi kyenenya Kyagulanyi mu eyo speech kuyita Mayiga natama addressing nga kati tiyamute yakomerina ekyo yakola nsobi naye ensobi si yenene nyinza okuwadanya Kyagulanyi ekyokubiri kyenyinza okunenya Kyagulanyi nti akkiriza abawumba tuutu okwambala baleeti ne batyobola Nabagereka Sina Kabaka kwabo owaize teri muntu yali avuddeyo n'avuma Kabaka ne bano bannakigwanyizi b'emmengo bakyekwekamu nti abantu bavuma Kabaka sirabangako muntu yenna avuma Kabaka ng'omuntu teri muntu ayinza kugwa ddala n'atandika kumanyira Kabaka naye wabona bavuma Katikkiro nga bagamba avumye Kabaka ate nkulaza ensobi z'Abakatikkiro bonna nkugambye Basaapolo Kaggwa bawamba Obuganda bansibira bagamba amataka ga Obuganda okimanyi bamukuba Abu Mayanja bamukubako mu lubiri Abaganda bano bategeera Abaganda ate si buli bana nkugambye fuje tukola tuli mu kulwanirira Kabaka kubanga kukyebugayira okwekalakasa Abaganda be bafa ne kino kadima kimanye nti Abaganda be bakola Obuganda Kabaka si yakola Obuganda wakati wa Mmengo ng'egaba ebyapa mu ntobazi ne bagoba abantu mu lubijja Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata communication countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg balina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata ne medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 769 082 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obuganda Kabaka si yakola Obuganda wakati wa Mmengo ng'egaba ebyapa mu ntobazi ne bagoba abantu mu lubijji ne tavayo kubalwanirira Kabaka si yagaba ebyapa mu ntobazi Mmengo yegaba ebyapa mu ntobazi mba mafia abaliyo kati munnansi n'azuukusa obwongo n'amaaso n'agamba Mmengo ennyambi eki kati obuvunaanyizibwa obubuza wa Katikkiro kubanga ye day-to-day running business ze Mmengo yandigambye abantu baffe bano Abaganda tuba motivating abavubuka abangi abatalina mirimu tuteekeko eddoboozi abavubuka nga bali mu makomera tubaseeko eddoboozi nga Mmengo singa Mmengo etita naye kakati baddira bias kubanga Abaganda nga ffe tuli babi gwe tuli babi Abaganda kati kankubulira amazima teri Muganda yagala Kyagulanyi ffeemu eyo gy'ayina abeere nayo teri Muganda akola ki Emmengo awo Abaganda bonna bayina empisa embize abali Emmengo Abaganda abasinga Emmengo n'Abaganda bonna tetweyagaliza kati ekikubya Kyagulanyi si kuvuma Kabaka ekikubya Kyagulanyi ti abantu bamwagala ffeemu kati abakuba Kyagulanyi si Baganda abakuba Kyagulanyi bali Mmengo kadima nsomesa bulungi otegeera omanyize nze ndi professor nga bwe twagambye nti ebigambo bya Ssaabasajja twagala otegedde bulungi kyebugamba kakati omutibu omubi Abaganda gwe tuyina gwe gukuya ne Kyagulanyi amalala ge oyinza ogamba mpoleza buwoleza kya naye ayinamu amalala Kyagulanyi lwabeera ku ffeemu agenda nnyo ku social media excitement nti abeera excitement batali nga bajjo nti ze sigenda ku social media excitement ne bonvuma ku social media sifaayo kakati Kyagulanyi naye ate amalala ga Kyagulanyi ne Ben Kiwanuka omusajja yali omulungi naye agayina mazaale ne Katikkiro wa Buganda ayina amalala omanyi lwaki nti Katikkiro atasobola kugatta bataka najjawo entalo z'abataka n'abatuuza kati aligatta baani nga n'abataka baganye
era wano wava n'enjegere egamba kati kankuyigiriza ebyafaayo ebirala nti abantu abasinga mulowooza nti abataka bano abagenda Namibia bebatuuza kabaka tebamulonda. Abantu bali basatu mu nkiza abataka basatu bokka bemmanyi. Mugema ow'enkima kabaka bw'azaala omusika nabaga nti najja okuba kabaka amulaga Mugema. Mugema bw'amala okulonda kabaka nti n'amukola emisoso gya Buganda amukwasa Kasujjulubinga. Kasujjulubinga yamulaga Obuganda era si yamutuuza Semanobe. Is it Semanobe? Kati Kasujjulubinga bw'amala okulaga kabaka Oluganga n'amutwala ewa Semanobe n'amutuuza ku ntebe. Be bataka ab'enkizo bino ebikatano mu ebina bye mugaba n'abazungire Namibia bo bajja kabaka yatuula dda. Waliwo abanaaza kabaka, waliwo abakumaga embugo naye Abaganda muganya okuyiga ennono zammwe. Aba bataka si be batuuza kabaka tebamulonda kabaka wa Buganda. Kabaka azaliwa kabaka lwaSemakookiro omulaba wano ebyejo nga takwata keeki ate oyo omwana Semakookiro afunye omukisa nti bwalituukira ku ntebe ajja kuba alabye emitima gy'abantu emibi. Kakati Semakookiro chance gy'ayina akuzaala ababaani ababye Mmengo oyo agenda kulamula Obuganda olabire ddala nti atrainingiddwa nnyo bulungi. Alfonso empologoma yavaayo n'egamba nti bannange abataka ab'enkizo tukola ki tubamanyi. Abataka b'enkizo ye Mugema Kasujjulubinga nti kabaka tasigira era ayambibwako zagazi nsoma za kabaka nzenze kazi ye yennyini bwaba yerondedde. Kakati kabaka omanyi bati yakyogera lwaki muba mulumba Katikkiro? Tetulumba Katikkiro anti kadima naawe atolwawo okutegeera nzija anti agambye ffe Abaganda tulina obulumi ku Apollo Kagwa kye yakola Mwanga. Ffe Abaganda tulina obulumi Martin Luther Nsibirwa obulumi busikire tulina obulumi Martin Luther Nsibirwa gwe bakuba esasi mu mitwe Namirembe bwe yagaba ettaka lyaffe ery'e Makerere. Ffe Abaganda tulina obulumi ku Besweri Mulondo eyatunda Federo n'abaana ba Besweri Mulondo babonaabona paka kati nti ffe Abaganda tetulina buzibu na kabaka waffe tubulina na ba administrators. Ffe Abaganda kyamanyirwa bulungi nti kabaka wa Bunyoro mpuliriza bawamba kabaka wa Bunyoro Bakatikkiro n'adduka paka Nairobi. Kkiriza nti bakabaka Bakatikkiro babawamba. Kakati nayo nomumuleke wa mpuliriza kyenkugamba nti abantu tebavuma Katikkiro nze njagala nnyo Mayiga naye ate sisobola kubikkirira nsobi za Katikkiro Mayiga. Ntandise okukubamu ebituli kyobadde ngoyogera ebbanga. Lwaki onkubamu ebituli? Obadde ngoyagala nnyo Katikkiro naye kati bwe nkulaba ati njagala nnyo Mayiga obusungu bw'emyaka gy'ensi. Obusungu bwaffe buzaala Abaganda twekengera Bakatikkiro era Katikkiro bonna bazze bavumwa. Mayiga ate Mayiga ekimuvumiza kubanga Mayiga ya Katikkiro abadde agenda osinga okwagalwa kweyingiza mu kati bakyamwagala kweyingiza mu byabufuzi. Mmengo nga institution tekkirizibwa kuyingira mu politics. Tosobola agenda nga state house control atudde wali eruwero ng'abantu babonaabona n'ogamba mu abeeruwero mukole muve mu byokulwana. Kitegeeza nti omulabanga kadima tumanyi omulabe wa Buganda yakola statement yagamba fenga Abaganda kati Bobi Wine abakola statement eyo singa bamucha n'omumoja. Era kiyamba omulabe wa Buganda okola statement yeyo mpulira nti yali mu buyinza. Kakati omulabe bino olutalo oluliwo bino bye tudiscussing abikolera omuntu omulabe wa Uganda ne Buganda. Nti soko sibe nti Katikkiro tukulaba nga otuukiriza interest z'omulabe wa Uganda agibonya ng'ate yeekwese mu institution yaffe nga Abaganda oyagala sebo tukwebaze kadima oyagala twebaze taata tuwebale bamba kusembeza mulabe wa Buganda ne Uganda sebo kadima mama wadde tuli banafu wadde mutugamba tuli babi wadde mugamba tuli bayaye ffe twebaze nga abasajja batunyigiriza nga tebakozesa institution yaffe ya Mmengo kubanga nagambye saa zino omulembe gwe tuyina abantu bayinza okwawula kabaka waabwe ne Mmengo kubanga kabaka si yaddukanya Mmengo kabaka is a head kati ono addukanya day to day business ze Mmengo baba akukuta n'omulabe wa Uganda ne Buganda taata tumwebaze mukama wange kadima bajjo ontegedde bulungi bw'oŋŋamba nti waliwo akukuta n'omulabe wa Uganda naki Mmengo mbadde nga njetegerezera nga njekkaanya musembeza mukuŋŋaanya owa Nuupu agenzeeyo owa Pierre oyo agenze owa NRM agenzeeyo n'abalala kati kadima kangu mwagalayo banuupu bokka bwe baba bagenda tetwagala banuupu Mmengo erina okolagana ne gavumenti mpuliriza naye si kusuusuuta gavumenti. Katikkiro yakola statement ezo mpuliriza yagamba guno omulembe guli yaddeko ng'omulembe gw'obote nze sikikkiriza kubanga Amini oyo Idi Amini dada yakola ekyafaayo wano soko sirika ekikulu ku simu ate ndagambye essimu yange giveeko Idi Amini dada ye yasooka okuggula abantu amaaso nti abayindi bagenda ne bagula ebintu ng'oli Muganda oba ng'oli Munnayuganda osobola okulinnya ennyonyi n'ogera n'osuubula
abali ku mirembe gya Amini munjulira nti bayindi bokabe mwalowooza nga bokka nti basobola okusuubula. Amini ne waba yali mubi, Amini ne waba yafanga assa abantu yatuzibula amaaso nga bannayuganda. Kyagulanyi kyakoze saawa zino ompulira ffe bamukasa edda twatyanga gavumenti ku mirembe gy'abadokita Besigye nga tulowooza okuvuganya gavumenti olina kuba mujaasi era nga gwe mwana yinki tulina buddembe kwogera ku bibi bya gavumenti nga tutya okufa nga tutya okutusiba. Kyagulanyi ne baanaagwa, Kyagulanyi ne waliva mu byafaayo b'ensi azibudde abavubuka nti osobola okulwanira eddembe lyo mu butati gavumenti neekutya. Ontegedde bulungi okwogera otandise ku mulembe gwa Kyagulanyi? Ntandise ku gwa Kyagulanyi. Nze Kyagulanyi nga mukasa yanzibula amaaso nti nsobola okujja ku leediyo nenwanira eddembe lyange. Kati ne Idi Amin abantu bati babira bategenda kuva mu byafaayo bya Uganda Kyagulanyi ne Idi Amin. Kyagulanyi kyemunenya akendeeza amalala. Si asoose okubeera ow'amaanyi. Amalala mangi. Nti sipiiki ze ayiga okuwaamu ate Kyagulanyi alina omukisa nti ffe bamukasa tumwogerera. Kati nze bwe njogera nti buuza mayiga abantu tebanyiga nga Kyagulanyi. Wandigambe nti mpolereza Kyagulanyi kitaba nsobiize. Naye ate ensobi ya Kyagulanyi temukubya nti tayagala Buganda. Kati montegedde bulungi tanatuuka kukola nsobi emuvumaganya nga mwana Muganda. Kyagulanyi tananyiza Buganda kusinga batunze ettaka kulimalawo. Kyagulanyi tananyiza Buganda kusinga bawamba baana baabwe nga tebasula bogera kuva makomera. Mengo yoleetekawo pressure twagala bavubuka abaffe bave makomera bavaayo. Mengo neetekawo pressure ku Nema nga yagaba ebyapa abantu genda kola benasana abantu we basula kadima. Ne Mengo yonna esirise nti Mengo ye yesuula nti era Mengo yafuna omukisa nti fe abagala tukkiriza mu kabaka waffe takola nsobi singa teyali kabaka singa Mengo twagirumba dda. Ontegedde kye nkugamba. Kakati ne Mengo yeerabe mu nsobi tali muntu gulomuleme gukyusemu kadima. Twalinga edda nga leediyo ziri bbiri. Naye kati ngenda ne ntulula mu tikitoko yange abantu ne bangoberera ne bategera bye ngamba sikyetaaga leediyo na TV. Ontegedde bulungi omulembe gukyusa kati mmengedde ku ground. Etekewo enkolagana n'abavubuka Katikkiro asooka agatta abataka. Katikkiro baleme kuwala na Kyagulanyi ne Kyagulanyi aveemu amalala. Kubanga ensobi gye tuli mu kukola kati saawa zino kadima. Egenda Museveni agenda kuddamu atufuge. Tuveeko n'ekikolimo kyaffe ekigamba nti Omuganda talifuga. Fe abaswala. Kakati abakulembeze b'Emmengo mwena ab'emitima emibi. Temuwala na Kyagulanyi lwakuba nti alina amaanyi n'effeemu. Mumusembeze ng'omwana wammwe kuba abaagala. Mugambe Kyagulanyi. Kyagulanyi mumanyi awuliriza. Kyagulanyi si muvubuka. Kyagulanyi bw'omunnyonnyola ensonga agikola ki? Agitegera temumuwala temumukuba temumusaako kazito k'amaanyi kuba ye wammwe. Oyo omwana Kyagulanyi singa taliiwo singa naawe nkulu b'Emmengo baalitwala. Ali simu appreciatingeko okutunda Obuganda mu nsi yonna. Awo singa baawambawo dda waliwo omugaga yali ayagala okusendaawo oba ku lubiri emmanga. Ani mpuliza si kulya kadi mava mu byokulya bino mu byogera njagala nakukaaba. Kyagulanyi bamukubye kemiko y'ebisiyaga n'agigumira. Kati mugiteeko ate kikadika Kyagulanyi akaaba amaziga kuba ayagala kabaka. Kadi mawe nafiira ku mulamwa we nali mpungidde Kyagulanyi kyamulumanga mukasa Omuganda kumuvuma era nenkitegeera siriddamu kuvuma Kyagulanyi. However much ate nalado kankibayigirize mwenna abampuliza ku leediyo nti omulabe wa Uganda mugezi ayina ebintu bibiri ayawula ebigasa mu bitagasa ye point number 1. Ti President Museveni wenzija n'enjogera okuva ku makya mpaka kirandeka n'entambula ne bamugambe nti bajja ayina AK-47 sisula wano tanti bino njogera wano bulijjo ne bamugambe nti bajja ayina emuntu ne SFC ye nanzenze ke yali asibidwako SFC nakola bakozi katambi tituyina planning na nintamide na byange twalino yoketi tuyina plani tuyina emizinga banno na SFC yannona ku Central Park kakati tugenda mpula kadima mpo obudde kusomese nti President Museveni kyatusinga ayawula ebigasa mu bitakola ki kati ne president wa tetwawula bigasa na bitagasa nti saawa zino twetaaga Mmengo twetaaga kabaka kakati fenga abagala enkyukakyuka president okuvaako oba bagala Katikkiro tumwetaaga naye waba atwetaaga lwaki ateyundyako obukwakuliza mpuliza nti lwaki nti Katikkiro kubanga Katikkiro bamuinflatinga he's inflated nti yo omutima gwe teguli yeno waffe omutima gwe guli nabali lwaki mukebera emitima andi mpuliza okusinzira ku statement zakola ompulira buli kye nkugamba mpuliriza kakati kyembulira abanuupu mwenna abampuliriza ku leediyo tugula amaaso nti omulabe wa Uganda agenda kozesa Mmengo history wa Benji wanukaakome ombuza nti lwaki kadima ng'oyagala okunafuya by'obufuzi wona tukkirize nti Mmengo yankizo nnyo
nze kati ku kabaka bwayogera siddamu mpuliriza kankiddemu kino kankiddemu nze kabaka bwayo ne bangamba nti Bajjo jangu nkutte ngenda nkutte yansanga musazi mu lubiri nga mmanyi nzijukira wagobe emmotoka yansanga musazi nenga kabaka mmanyi Ssaabasajja ekyo kakyamala yagamba atya mutabanyi gyebale gy'oweereza eggwanga nawulira nga njagala kaaba nga kabaka alaba emirimu gyange naye ate tali mulala ayinza kummanyira Mmengo. That's why Abaganda twawula kabaka waffe neki kati fe abanuupu kale nze siri wa nuupu ndi wankyukakyuka nuupu saagala gyesiba komanye erimu ababuyabuya balooza buli ogiwano balina kyogikola ki kati fe abaagala enkyukakyuka okuva leero ng'avudde ku pulogulaamu eno Kadima twawula ebigasa mu bitakola ki mu bitagasa nti tubala tutya nti Mmengo ekolagana ne gavumenti kituufu fe twegonze ntunulira Kadima fe twegonze tulekerawo tetuddamu kuvuma Mmengo eyo tetuddamu kwambala baleeti myufu nga tuvuma ki fe tusooka tutuuke gye tulaga bwe tumala okuyingira State House tuli balaga kala zaffe entuufu nti mwatukola kironda kino tulaga nga mulabewo kigendererwa kyo gyali nga tonatuuka gy'olaga ontegedde bulungi kuba amaanyi g'omulabe wa Uganda ne Buganda gali mu kwegonza ate amaanyi g'omulabe wa Uganda ne Buganda omanyi kyakola Kadima nti yamanyi kyatasobola kubanga President Museveni tasobola administration kyovula nga yalonda omusajja Amama Mbabazi who was very serious about administration nti bw'ategera ntasobola kwogera mu public bulungi ateekawo omuntu asobola okukola ekyo ontegedde Kadima naffe kye tulina okukola ki mwenna bampuliza ku biiti buli wooli ng'oli wankyukakyuka toddamu kukola bintu bitagasa kubigasa bw'ogamba nti bwenvuma Mmengo bwenvuma Nabagereka ofuna kitewali soko bulire bwenvuma Katikkiro ng'omuntu nga sivumye woofiisi ya Katikkiro tewali tolina kyogenda kufunamu tuvumye emyaka ena mukono eminga abavuma kubanga omulabe wa Uganda yeekweka mu kuvuma n'alyoka asanyalaza struggle kiriza Ghana Mmengo eyo yankizo nnyo mu struggle tusobola kuwangula Museveni nga tolina Mmengo ne Museveni kennyini olutalo lwamulema yayita kabaka historically nkuwadde history dozaira nkubadde nkuwa byafaayo ize nti Museveni yamanya nti bwe siikwate kabaka sijja kusala katonga kakati naffe abaagala enkyukakyuka tumanye wakati mu kutunyigiriza nnyo n'okukola ebintu ebitali bituufu Mmengo buli muntu avuma Mmengo tumweyambule ompulira kye nkugamba era nze nsaba Katikkiro wa Uganda tuba twakunyiza tusonyiwe Katikkiro wa Buganda tusonyiwe era kunyimiridde no kulwa Kyagulanyi nga Muganda w'Omuganda so singa si president wa Nuupu wabawo butakwatagana bonna mu Mmengo Kyagulanyi omusonyiwe twanala kyanumya nabadde ku Facebook nga ndaba eniale mu nsanyufu nange banvumye bangambye mu nfaana n'enkima oli nangamba munakola empologoma ebibi olw'okuba mpagira Kyagulanyi kakati nganza amanyi gye tulaga ng'amanyi obukodyo bw'omulabe wa Uganda ompulira Kadima nkwegaire kufe tugonze Kyagulanyi mugonvu ayagala nnyo obwakabaka bwe Bajjo ngonze banga nago nanyize Mmengo ansonyiwe ne mutuyambe tugobe kakati ebintu bisatu ebintamye Kadima mu nsi nze singa nalina obuyinza ku radio wano nga sagala kubuzaabuza ompulira bulungi nakoowa okulonda elections ekyo kitugamba buli nsaba Katonda gyewo soko owulire nakoowa ebibiina by'obufuzi political parties ekyo kisiraani FDC kakati mu lutalo luno lwebavuma Kyagulanyi bansanyufu DP kati nsanyufu nakoowa parliamenti nkulaga ebintu ebisinzo tusiba Kyagulanyi mu bizibu bino Kyagulanyi taliimu nkulaga ebizibu ebisinzo tusibako gavumenti nakoowa omusajja gwe bayita Museveni ebyo ebizibu ebina birivaawo Kadima Uganda egenda kuddamu eterere bwe tulijjawo okulonda omanyi basagala kulonda nti olwedi tumanyi omuwanguzi soko sirike tumanyi omuwanguzi agenda okuwangula akalulu bagenda kusiba abaana ebyo gwabimanyi kubanga tumanyi eyerangirira yalonda alondesa yenanyini media lwaki sagala ebibiina byabufuzi buli kibiina kirwana kufuna lead of opposition tekirwana kukyusa mbeera y'abannauganda ebibaka bya parliament bigende mu parliament bifune omusaala bikomewo kati 225 tatuuse ogenda kulaba nga bakola nga bagenda mu constituency nti n'abalonzi bano baganya okugguka amaaso nti buli muntu lwajja n'atakomawo ku constituency temumuuza abalonzi bagana okukola ebibiina by'obufuzi birina okuva parliament yesinza okutta ssente z'eggwanga Uganda ssente zonna z'owulira abali makomera bazibbidde mu parliament ate ng'ekizibu kyakyo naye ng'ekizibu ebyo byonna okuvaawo nannyini byo ye Museveni nti President Museveni bw'ataasooke kuvaawo bino byonna byenjogerako tebigenda kuvaawo kakati bannayuganda mwena abawulira Bajjo sikyabeeguya soko Kadima njogera ng'omuntu omukulu sirina kyembagaza bantu mwe temulina kye mumpa tewali andiisa bwe munaagaana kuno omulundi okubeera serious sikiriza mu kalulu
ngapajjo naye abaagala bakole ki abaagala sigana ate muntu kugenda mu ki muntu kwetaba mu kalulu sigana muntu kwetaba era ne mukama wo Kyagulanyi gwe yagala esimugana Kyagulanyi ayina eddembe yogenda mu kalulu naye Munnayuganda yagala enkyukakyuka kubanga nze nali nkola endagaano ne Katonda nakwata Bayibuli ne mugamba Mukama nzize mu nkyukakyuka okimanyi abantu bannaneesiga nnyo soko sikadima nze nkimanyi okimanyi abantu bagamba bajja abalabiri abiri mu kaka kati nze nzekka agenda okubeera ku mulamu omutuufu soko sirike ati ngenda wa ati mukusala bigambo olina gy'ogenda okukyala nkyala wa mu bwangu nze nkyale kakati kanjogere ebyange nze bizekka agenda kuba ku struggle entuufu biri mu kaka Bannayuganda mwena mugenda kundeka mu struggle kwanza struggle yange ndi musikiriza mu kulonda sikiriza mu bina bya bufuzi sikiriza mu parliament sikiriza mu 7 era abantu bagenda kunjagala nnyo 2027 nga bamaze kutomera kwa Bannayuganda bamala kukola ki era nkulagula ku radio wano manyi nzize ndagula mukazi agambye ndi nabbi mu 2028 bajjo ndikola church muli ga kisajja go walingo yogera ebintu ne bituukirira church ngere era go nabbi ngosolo kujja nenkubulira bizibu ebikuluma kubanga te kizibu kya Uganda omulabe wa Uganda tusinga amagezi tikatutudaivatingidwa Mengo tuli ku Mengo tuleme okumanya nti tukozese Mengo eyo twegatte nayo twegonze tutokeje tukola nze mujivuma buvumino tewali avuma Mengo mpayo omanyi mu abanyampi mpayo muntu bavu nze nsobi yokka enkwata kade kambawe ne information buli muntu gwe mulaba ku internet ng'akuba Obwakabaka abalangira abawalanyisa Kabaka waffe mutebamuwa bwino nange waliwo mulangire yampadde bwino ngayagala nkobe Kabaka ne muyira amazzi twabaddawo ku Magiki parking amazzi nakutaka kaddeke era nakabbye abampuliza kuli nabbi akaddeke bino byemba wambi manyi omulangira yazze ku Magiki parking eri ku parking yo ku Friday nangapa jogoyi ne dobozi kankuwe bwino ng'asuula Buganda namuyiridde amazzi kati nentegera nti waliwo abalangira abalwanyisa Kabaka kati abalangira abo beba wana bavubuka bambalo bukofera bwa nupu information sako sirika akadoso seka mujjako nakamujjeko ate gangambe nakamuwadde bana katadde mu motoka nenkaloki ne muyira chai era security ya Magiki yatutaasa kubanga nze nategedde nti bano bonna kati mpuliriza bano bonna abakuba Kabaka abambalo bukofera bagakuvumaganya Kyagulanyi kubanga kugaye Kyagulanyi ye muvubuka yekka yagala Buganda tali ku mulamwa gwa nsi yonna okujjo kubanga manyi lwaki Mengo tayagala Kyagulanyi ba mafia baliyo Kyagulanyi tali yanguzi singa Kyagulanyi yali atambulira ku ntoli z'abasajja businga bamuwaana neka kati gwejjukira ababbi bonna beekweka mu Mengo kati ababbi tebasobola kukolagana w'amazima tukiriza tugande Kyagulanyi ayina amazima lwaki otulaganya nti Mengo mbi ati mulimba otulaganya ba mafia toyina kalungi kwa sigambye nti mbi ba mafia banange genda yango yagala contract nagenda nga njagala kola mipiira gya Champions League z'amasaza Obwakabaka bonna bwampa contract Mengo ne bannemesa Obwakabaka butya na Bunyoro yampa contract njina Toro yampa contract Busoga yampa contract Mengo yanyima contract ey'amasaza nali njagala kola Champions League boostinga kukola unit Obwakabaka bonna bwegatte nga tulina Champions League y'amasaza ey'Obwakabaka nenga tiimu ewangudde mu masaza zikola Champions League zaabo ababbi bali Mengo bannemesa kati nze mmanyi nti kati Mengo lwaki yagala Kyagulanyi nti si mubbi Kyagulanyi tasobola kwegatta na Mengo kunyigiriza banaku be bawa byapa bya bicupuli mu ntobazi ekyo Kyagulanyi akigaana Kyagulanyi tasobola kwegatta na Mengo kubba Bannayuganda Kyagulanyi singa yali ayagala ssente singa yaziri adda amaanyi ga Kyagulanyi we gali ogamanyi botali ya ssente nakuba w'amazima amaanyi ga Bajjo we gali ogamanyi nti Kyagulanyi ne bwakola ensobi mwogerako si mweguya ate amaanyi ga President Museveni gali mu kwegonza President Museveni osobola omuvuma okuva ku makya paka kiro mpuliriza osobola kuvuma Museveni oyo okuva ku makya paka kiro n'otambula ng'emaanyi genno nemba mugaye nti Bajjo ayina kapista akatono akali ayina kapista kalimu ekisasi kibu tosula otegedde lwaki buli omu manya weakness ye katuganye okumanya weakness y'omulabe ebintu bibiri batazanyirako wano nze ndi mukatuliki bw'okwata ku bukatuliki nkutta bw'okwata ku Buganda nkutta naye ate sobola kusidikira nsobi ko nali nzija mu struggle teri yandeta nagamba Katonda nakola ensobi ate abantu ne bansonyiwa abantu si be bansonyiwa Katonda yansonyiwa kadima otegedde nze sina muntu gwe nasaba wabula Katonda yakola ki Katonda bwakusonyiwa n'abantu balaba favor mulika amafuta ga Katonda kati kyovula bwe nzija ku radio wano nkalibulizibwa okulimba kubanga singa nnimba nti Kyagulanyi akuba Buganda nga tagikuba Katonda njo ky'omuliro ate kino njagala okigamba abaana bo ne boozaala nti teri muntu aliyagala Buganda nga Kyagulanyi lwakuba nti ajjidde mu kiseera nga bano abanyampi bamuyinako obusungu obw'amaanyi nti bakozesa bu weakness bwe obutono okumukubisa otegedde bulungi nkulaza ebyafaayo byonna eno program njagala mugiteeke mu byafaayo gye nkoze leero njagala abazzukulu bagiwulire bamanye baani abatuuza Kabaka
obusungu bw'Abaganda bwavaako bakatikiro kubanga kati kankubuze ekintu kimu katikiro waffe omulungi akendeeza amalala no gambi ne Kyagulanyi agayi ne Kyagulanyi mugambi agaki ne Kyagulanyi ne katikiro mukendeeza amalala katikiro amalala gamuvaawa that's his nature nature owe zinagenda ko mubuza ku Bati Valley nandaba nga yenyimbwa bibaawo wenga ubona abantu bajja ne bakusanga wano wansi obenyimbwani maina osala nye ebigambo kakati amalala ga katikiro ompulira n'amalala ga Kyagulanyi gagenda kuva mu ensobi y'obote nkyogedde ku radio naye ate Kyagulanyi mwesiga agenda kuwulira program eno tagenda kuddamu kuba n'amalala naye katikiro ajja kuddamu kuba nago because omanyi lwaki omulabe wa Uganda akozesa katikiro waffe edakiika ontegedde wandigambe kadima katono nnyo wandigambe nti mpolereza Kyagulanyi sikubudde kibi kya Kyagulanyi kadima yenze sikyogedde kadima sogedde wandigambe nti ndi one sided tewali mutawaana nze mbeera Newton nga nkola analysis zange kakati mukama wange Kyagulanyi kyenkujjemu kiri kimu ogambe abantu tebavuma struggle yammwe gye mulimu teyeetaaga kuvuma tetwetaaga kuvuma era omuntu wayambala bereti n'avuma omuntu ng'omuntu njagala ongambira abantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu balekerawo okuvuma bateeke respect mu bantu kankiddemu omuntu yena wayambala bereti n'avuma maama n'abagere kubanga yiwagira wa Nuupu uyo mukozi wa Museveni kakati kankwe ekyasinga okunuma wali omuvubuka bamuyita Sami tugende mpola the mighty family kirungi ndi ku radio omwana yakwata bambi ekipande n'agenda ku mmotoka ne bamukuba emigo nakati ali mukomere kivubuka ne kive ne kigamba mboyo yalya kyokanga ekigamba tekisobola kujja Uganda kwogera bigambo soko ulire bebe bali kuyita ne bisinikiriza amannyo kati ye weakness ya Kyagulanyi wulira katono ye buli amuwana alowooza wuwe kadi mantunulya maaso bajogere bileno program ya kintu kikulu nti mukama wange Bobi Wine weakness gyayina ebivubuka bimuwana wana alowooza bibye ekivuka bano ekivuma omwana mbu yalidde oyo sobola kumusonyiwa kadima kankiddemu nga ndi ku beat nyambo mpedda kyeka bbiri oba programu ekome wano mpuliriza mukatona mugulino struggle teriiko nnyiniyo ne waba president Museveni akola ebimujja mu ntebe tumwagala atwegatteko ne waba General Muhoozi nga yatuyambye okujjako kitawe twagala atuyambe naye tumaye tumuwamba aleme kufuga mpuliriza kyenkuga ndikambalya point yange kadima Selector David yakuba essimu wano nga yagala tuwemula abantu ng'abeera ne Bobi Wine namugamba kisamugamba amazima nakyogera basakyogera era mwatabuka mukyayogeza talina buzibu namubuulirira ne mugaa tusobola kubanga oli next ku Kyagulanyi nga gwewagira abantu okuwemula ofumaganya Bobi Wine otegedde bulungi kyengamba nti kati bino ebivubuka by'oku internet Museveni bye yagola kijja ne kyogera ebigambo ebirungi byagala soko zirike kijja ne kyogera ebigambo byagala okuwulira sitwako tebagigisaako bigambo sitwako tebagijjako kuwaana Kyagulanyi kyenagamba kadima nti abaka ba parliament bonna abasinga ompulira bulungi bagenda kujja wano bawaane Bobi Wine bafume Museveni bafune akalulu sitrago bagigisaako bikolwa Sami bwabanga akutte ebipande nagera military police nemukuba emiggo gomwagaliza otekomera mbu kumanga si wammwe oyina statement gyokoze nyizi soko sirike nkugambe oyina statement gyokoze soko ndem kamalo jakumbuza bukikumba malayo mura mwate nokujingira kakati Sami the mighty family yatulaga konti asobola okwanda ekipande ne yekalakasa kati gwabera mu mmotoka atayina makulu awogano boganyi ku internet okoze eki kyokana ekinnuma abakyawaganya sitwaga bagitabula babera na bweru tamanyi ti sawa Sami bamukuba miggo kireka najja ku internet n'amalamu abalabo nali bagoberera mbu Sami si waffe nenge ekivubuka kibalaze nti kyo kisobola okwekalakaasa kyokka nga ategeerera abantu alina mu mmotoka ali mu SC awogana buwogganyi kati Nuupu yeyina okyusaamu Nuupu egende n'ebintu ebyomugaso eyiga okwawula ebyomugaso ku bitali bya mugaso Nuupu esobola okugoberera ekivubuka nerekoona akutta ekipande n'ekyokubiri basonyiwagane Nuupu tesonyiwa Sami waba yakola ensobi musonyiwe ng'omukulembeze Museveni kyatusinga ontegera bulungi nti Museveni saa zino okkonibwa dda ne yeegonza baddamu ne bakola ne Museveni yakola ne mukyala Cecilia Ogwalo nga tannafadde nga Cecilia yayeekeranga Museveni nti munnabyabufuzi nga tannatuuka mu State House towarana buli muntu alina kyayongera ku struggle muleka ajja akole paati yagende kadima byenjogera bya magezi obitegera tobitegere kale nkuwulidde bajjo balimwe kamale point ya leero kamale mbayita kikemte zinabula kadi mpesembayo soko mpe yesembayo kakati Nuupu twawule ebigasa ekivubuka bwe kiba ku internet nga kiregengeregeze temukigoberera kubalemesa kubanga Museveni amanyi kabadika akola agakangule bajjo
awane nnyo Kyagulanyi kankwe tekiniki ya Museveni mpuliza nze kwaya kinyizi baali bantuukiriddeko ogambye nti waliwo agavubuka gali ku internet agasasulwa President Museveni okuvuma muntu kyakusasula ate nga naawe omuvuma Museveni bamuvulidde emirundi emeka ku internet olina omuvubuka aliko ku TikTok yanvuma omuvubuka oyo kuliko kafaananyi ka Kyagulanyi bwe yanvuma nangamba nti naye nalya soka towalya tolyangako kankuwa ekyama koyige mama nyamba mpeta kikatale zobulamu ne bongoba kati President Museveni bwe yali mu nsiko yakozesanga kibaita siyaasa kwe kujeruwero netematemente ezammwe nenzibe emmere sako sirike nenzibe emmere yammwe ate sibakandimereka abantu bawulire President Museveni kabaka wa propaganda atojjayo lwaki bonyonyola ate onsijjayo kuwa kyama nti President Museveni asobola okugula abadde bakuvuma ye Museveni tafaayo ng'omuvuma ati soko sirike soko jezayo radio ngamba abantu Museveni kabaka wa siyaasa Museveni agula nagamba nvuma nnyo naye ng'oyonoona Kyagulanyi ate lwaki agijjayo musomesa propaganda wa Museveni ate agijjayo sigaza obutwabo tategeera ngenda tukoze mmeka